Kale kusema official njagala kubuuzaako yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba yongera okuba nga ate osubscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owangaira mu bitundu by'ensi nyongera kukwebaza okubeera nga ate buli bw'olaba ka notification tulina kye tutaddeyo n'ojja n'olaba. Thank you so much. Naawe bw'oba nga video eno oguddeko ngwe nga tofuna notification naye nga wasubscribinga nziramu okuba nga nkujjukiza nti nno akadde kateeke mu personalize. Ekitegeeza nti buli kimu kye tukola ojja kuba nga ofuna notification okirabe on time oba later ng'omaze emirimu gyo osobola okuba nga ate okiraba. Kale yonna gye musinzira okuba nga ate mutulaba mwebale kuba nga ate mutwegasseeko era tukomyewo n'amawulire amalala. Kaakati nno munnange ebigenda mu maaso naddala mu basumba b'abalokole miranga myereere. Era buli alina musumba wo ng'olina kasimu osobola okukwata essimu yo n'omukubirako n'omugamba nti man of God Mukama yeebazibwe oli bulungi kubanga ekiriwo kyandibanga gavumenti ekooye kyandibanga gavumenti ewulidde ekimala. Kakati emabegakaawo bw'ogenda mu byafaayo mu mwaka gwa 2000 omukulu amanyiddwa nga Kibwetere yaggalira abagoberezi abasoba mu 1000 bw'atyo n'abakumako omuliro ne babengeya. Awo nno kugattiddwako series z'ebikolobero bingi ezizze nga zikolebwa abasumba ab'enjawulo. Omwo mulimu okubba ebintu by'abagoberezi, kuliko okubatunza ebintu byabwe, okujja abalwadde ku ddagala oli n'afa. Bakugamba nti nno maama w'abali yafa, taata w'abali yafa, naye kyamutta musumba yamugamba ave ku ddagala tukkirize Mukama. Tuwuliddeko abakutte abakazi abamu ne babasiiga n'ebirwadde, abalala ne babafunisa embuto ne batabalabirira. Ebintu bingi nnyo. Akabbo akateetenkanyiziddwa ennyo. Waliwo omusumba omu yali ku lunaku lumu lwali lunaku z'omwezi 3 yatuuka ne vexenti egamba abantu nti nno bwe buli kimu kye wazze nakyo kiweeyo ne bwe kiba kyetakisa kukwata transport gw'olina muweeyo Mukama anaakuwa omukisa. Ebintu ebifaanaganako bye bintu bizze nga bigenda biwulirwa mu kkanisa. Tuwuliddeko abasumba simanya ono ssente zaffe kati waliwo bimu nga biyinza okuba si bya bufere naye nga they are allegations but they are things that have been talked about. Maaso nga tugenda maaso mu kkanisa ebirala nga biyinza okuba byanzikiriza naye nga tebitegeerekeka. Waliwo omusumba omu najja ng'agaba amazzi amatukuvu, oli najja n'agaba asoda omutukuvu, oli najja n'agamba nga bamukyere. Bingi nga biyinza okuba tebirina buzibu naye nga tebirina kunnyonnyolwa kumala kubanga omuntu akireese n'akikola ki n'akikubawo. Tuwulidde allegations ez'endala musumba n'agamba abantu banne musonde ssente tuzimbe ekkanisa, ekkanisa maybe neetazimbwa mu budde oba neetazimbwa oba endiga ne zitannyonnyolwa bulungi ku mayitire ga ssente ezigambibwa nti zaasondebwa kuzimba kkanisa. Nze mbadde Kampala wano okumala ebbanga naye waliwo omuntu nga musumba Kampala naye ng'amaze emyaka 30 ng'asonda okuzimba ekkanisa naye nga tagizimbanga. Naye nga ekkanisa si nzimbe naye nga avuga emmotoka esobola okuzimba kkanisa maybe n'egireka ku wallplate. Naye ng'alina businesses z'otunulamu nga singa omusumba oyo yali ekiruubirwa kye kyakuzimba kkanisa naye badde yabikola ki yabimala dda. N'ebintu ebirala bingi nnyo by'oyinza okuba nga ate oyogerako ebibadde bigenda mu maaso nga bikolerwa naddala abasumba okuva mu nzikiza ey'abalokole naye nga gavumenti etunula. Kakati ekibadde kisinga obubi nti bino byonna bikolebwa ne the public amaaso egatunuuliza gavumenti. Era olinga kugamba nti n'ebino byonna bigenda mu maaso gavumenti ekozeewo ki? Kaakati no munnange bino byonna oluvannyuma lw'okubeerawo abantu baaloopanga, abasumba baaloopebwanga ku mapoliisi naye because munnange abamu balina ssente nga bateebwa. Oli nagamba nti omusumba yajja n'atubbako ettaka lyaffe netugenda tumulopa ku poliisi. Kyate poliisi ekifo ky'okuba nga ate ye gwekwata ffe be yabonereza. Oli nagamba nti omusumba Simaya yakwata mukazi wange naye ate nze namaliriza gwe bakoze. Kino cases ezifaanaganako bwezityo wadde ng'era waliwo abakoze emisango ne bakwatibwa
era ne basibwa. Waliwo omwe akafuluma ndowooza emyaka teginnawera n'ebiri ennaku zino tandise omuwulira mwali mu bantu baamusiba eruzireyo n'abeerayo. Omusumba Pastor Iga yayogera ku nsonga za COVID mu ngeri gavumenti gyetaayagala yamukwata n'emusiba. Mwebali abasumba nga bakoze emisango ne basibwa wadde ng'oli asobola okugamba nti bw'ogeraageranya omuwendo gw'abasibiddwa n'abo abatasibiddwa naye ng'ate bonna bakoze emisango, abakoze emisango ne batakwatibwako be bangi. Kakati n'omunange complaints zo zaagenda nga zisukka gavumenti President Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka ogwa 2015 yavaayo. President Yoweri Kaguta Museveni yennyini mwaka wa 2015 yavaayo n'ateekawo ekitongole era nga ekitongole kino yateekawo department mu Ministry ya Ethics and Integrity. Ka department eno n'agiwa eyagikulira era nga bamuyita Director Religious Affairs. Oba ontegeera era nga department eno eyateekebwa kubanga Ministry ya Ethics and Integrity yerambika empisa zaffe empisa n'obuntu bulamu bwe makigamba Ethics and Integrity also ki-interpreting nga bw'okola kinga bw'oyagala. Kakati nange oluvannyuma okuteekawo department eno President Kaguta Museveni n'alonda ne director waayo era nga ye Director wa Religious Affairs mu Ministry ya Ethics and Integrity ng'era akulira department eyo eya Ethics and Integrity. Kakati no munnange oluvannyuma okuteekawo department eyo President n'abawa emirimu. Omulimu ogwasooka gwali gwa kumuwa magezi ku nzirukanya n'entambuza ey'emirimu ey'enzikiriza ez'enjawulo. Ekyokubiri kwali kulondoola entambuza y'emirimu kubanga jjukira bamugamba nzijukirako olunaku olumu President yali agenze wa Pastor Ssenyonga oyo oba yali azze kuggulawo kisijjukira. Pastor Ssenyonga n'amugamba President waliwo abasumba balina emirambo wansi mu basement yaabwe. Oba ontegeera bulungi kati he could get such cases. Kakati n'agamba kanteekawo department eno yegenda okusooka. First of all, it will advise me webabawo concern ejja bano nga bagifuna nga baginoonyerezaako then they advise the president mu bulungi lwa nsonga nti jjukira ne bano abakulira enzikiriza zino balina numbers, balina abantu ababagoberera. Kati osobola kumala gavaayo n'okola decision because waliwo ayogedde, olina okumala okuleeta olina omala okufuna obujulizi so that you do not make a mistake because osanga omuntu nga alina ebigambo ebimwogerwako naye nga alina numbers z'abantu nnyingi ezimugoberera. Kakati no munnanga tugenda mu maaso n'emboozi department ng'eteekebwawo. Omulimu gwayo okusooka gwali gwa kuwabula mukulembeze wa ggwanga ku ntambula y'emirimu mu nzikiriza. Ekyokubiri kwali kulondoola enzikiriza eziba ziri mu kuddukanya emirimu gyazo gitambula gitya. Ekyokubiri kwali to regulate kuleeta mateeka agasobola okuyamba okufuga n'okulambika enzikiriza ez'enjawulo. Kakati munange oluvannyuma lw'okutondawo department eno mu mwaka ogwa 2015 mu mwaka ogwa 2016 department eno nga yeegase wamu ne ba stakeholders baayo baleeta etteeka era baleeta ekiteeso ekyokusooka okutebolinga etteeka lino. Era omwaka gwa 2016 etteeka oba policy yabagibwa era n'eteekebwawo era n'etuumibwa Religious Faith Organization yateekebwawo era ne batandika okuba nga bategema empenda ey'okuteekesa ey'okubaga etteeka balitwale mu parliament lifuuke etteeka then amakanisa n'enzikiriza ez'enjawulo zisobole okubanga zirina amateeka agazifuga. Era etteeka lino lyali litwala enzikiriza zonna nga tewali lisosoddwa. Kakati no munnanga oluvannyuma lw'okutebolinga policy eno oba etteeka lino lyafuna okuwakanyizibwa ennyo era ng'abaasinga okuliwakanya baali banzikiriza y'abannaffe abalokole. Kakati munnange okusinziira ku bannaffe ab'enzikiriza y'abalokole ku nsonga lwaki baali bawakanya etteeka lino bagamba batya?
bagamba nti nno okuleetebwa kw'etteeka lino kwali kugenda kuintafiyalinga oba kwali kugenda kuyingirira engeri abasumba bano gye basinzaamu. Bagamba nti wali tosobola kubanga oleeta etteeka ate erisobola okubanga liwa eriniyanga eribabuulira ku ngeri gye balina okusinzaamu Katonda waabwe ate ng'olwedde balina Bayibuli ebagayidinga okusobola okubanga ate bakola ki batambuza okusinza kwabwe. Ekyokubiri bagamba nti already Uganda erina amateeka ng'amateeka ago gasobola gasobola okubonereza omusumba yenna ne banne babamenye amateeka nabo basobola okubeera ng'ate balamulirwa mu mateeka ag'ensi agaliwo. For example, omuntu wa bulijjo bw'okwata omwana Uganda already erina etteeka basobola okuba nga bakuvunaanira. Kati nga basumba bagamba bw'abongo abasumba bakwata abakazi nga bwe kigambibwa ng'omukazi gwe bakutte waali, lwaki omusumba tomukwata n'omutwala n'omuvunaanira mu tteeka liri nga bo balaba nti tekyetaagisa kuleeta tteeka ppya kuvunaana specifically ng'olireetedde kuvunaana bo ng'ate emisango egigambibwa okuba nga abasumba bagikola already girina amateeka mw'osobola okuba ng'ovunaanira obavunaanira be bakozeeko obutali be bakozeeko injustice ne basobola okuba ng'ate bafuna justice. Era bw'atyo eyali akwasaganya waliwo yali akwasaganya sayidi eya bannaffe ab'enzikiriza naddala abalokole yabuuza ekibuuzo ng'agamba nti tugeze singa mu tteeka lino eppya eya Religious Faith Organization ligamba nti omwana ow'emyaka 5 okusinziira mu nzikiriza waddembe okufumbirwa mu mateeka g'eggwanga gagamba nti omuntu ali below 18 years tagwanidde kufumbirwa, muba mugenda kukiwanduukululayo oba buli omu mugenda kumuvunaana kusinziira mu tteeka ery'enjawulo? Bwe mba nga mugenda kukikola bwe mutyo awo tuba tuli mu ggwanga ki? Kubanga ojja kusanga nti n'anaaba awasizza omwana omuto ajja kwekwasa nti ndi mulokole. Ekibuuzo onaayawula otya omulokole n'atali mulokole nga agezezzaako okwekweka mu tteeka already eririwo naye nga gwe mu kwagala okumuvunaana oyagala kakasa nti tagwa mu gurupu y'abo abantu. Ebyo byonna bagezaako okubitema baagala kulaga nti we do not need etteeka eppya wabula twetaaga kukwasisa mateeka galiwo okusobola okuvunaana abo ababamenye amateeka nga bayita mu kkanisa. Oba ontegeera bulungi. Kati era mu kugenzaako okwongera okuba nga ate bannyonnyola ensonga zino, omulamuzi yabaleetera case in point n'agamba nti mugezaako okugamba nti nno etteeka lino mulireese olw'ebikolobero abasumba bye bakola nga bali mu makanisa. Nga tetulabangayo tteeka lireetebwa tugambe nti kuba baawa example ne bagamba nti nno Kibwetere yatta abantu ne bawa ne keesi era yaliwo keesi emu yali mu ggwanga erya Tanzania eyo baali bamuyita ba Shakahola era eyo naye omusumba yasiibye abantu enjala okukakkana nga bafudde ne just of recent era olwo ekyagwaneza nakyo kyali mu ggwanga lya Kenya awo kyali mu ggwanga lya Kenya. Kaakati ne bawa example ne bagamba nti abo bonna ezo zonna scenario zaalimu okufa abantu naye ne baba building ne babaleetera up to speed ne bagamba nti omwaka gwa 2020 bwe twali tugenda okuyingira akalulu mu mwaka gwa 2021 twalina okwekalakaasa okwaliyo mu November abantu ab'enjawulo ne bafa. Lwaki tetuwulirangayo aleeta tteeka livunaana oyo ayinza okuba nga yavaayo okutta abantu ate nga namwe mwavaamu okukola ki? Okutta abantu. Ebyo byonna byaleetebwa mu kwongera okuba nga ate bakuba ekintu ky'okuleeta etteeka
okwongera okubeera nga lirambika enzikiriza naye nga specifically enzikiriza gy'oyinza okulowooza nti yali in target yali abannaffe abalokole lwa nsonga nti nno ojja kusanga nti bannaffe abakatuliki balina amateeka agabafuga agaagala okukwatagana n'amateeka g'ensi oba okitegeera nti faaza emitendera gy'ayitamu okufuuka faaza weegiri egirambikiddwa obulungi bw'ogenda mu bannaffe abakristaayo nabo balina enteekateeka zaabwe nga omuntu watuukira okufuukira bishop oba watuukira okufuuka omusumba okulinnya ku kituuti ng'ateekeddwa kati netteeka nga bw'olitunuulira litagetinga abalokole kubanga bo tebalina laid structure eraga engeri omusumba gy'atandika okulowooza okufuuka omusumba bbanga kiri amala ng'asoma obusumba ani amutikkira ekyokubiri womala okufuuka omusumba otwala bbanga ki okuzimba ekkanisa kubanga ojja kusanga nga buli musumba azimba ekkanisa kugamba nti katonda yantuma kati ate omuntu wamala okugamba nti katonda yantuma abatafuna mukisa kwogera na katonda tolina ngeri gy'ogenda atandika kuwakanya katonda gwe yatuma katonda gwe yayita katonda gwe yagamba kubanga ne katonda tukola ki totumanyi waali tukkiriza bukkiriza nti akola ki gyali kakati baatunuulira ebintu eby'enjawulo bye baagala okusinziirako mu kaseera ako okusobola okuba nga ate baleeta etteeka ekisooka noise pollution bagamba nti n'amakanisa gateekebwa mu bifo ebya residential areas abasumba ne basula nga bawogganya emizindaalo ekituuka okumalako emirembe banneibba baabwe so nga bagamba nti beetaaga there is need of okuleeta etteeka lino basobole okuba nga balambika ekkanisa oyinza giteeka mu kifo ki bw'oba ogitadde mu kifo ekirimu abantu olina kusaba paka ddi bw'oba osazeewo okusaba okuyita mu kiro sawundi olina kumuteeka ku levo ki oba ontegeera bulungi naye era nekino abasumba era ne bakichallenginga ne bagamba nti kituufu noise pollution esobola okuba nga weeri naye olwedde waliwo etteeka lya NEMA erirambika ebiwoggana era ng'etteeka lyerimu lyerirambika n'amabaala kakati lwaki ffe mutuleetera etteeka eryaffe ery'enjawulo ng'olwedde tubadde tulina etteeka erikola ki eritufuga lwaki temwenfoosinga bwesinzirira etteeka lya NEMA ne likola oba ontegeera kakati waaliwo obwetaavu bw'amakanisa okwegatta mu nkulaakulana y'eggwanga nga gavumenti egamba nti olina abantu 5,000 abantu abo 5,000 obabuulira bubuulizi kigambo kya Katonda okulokoka okugenda eri Mukama ofunayoko ku budde n'obabuulira engeri y'okugaggawala for example saa zino gavumenti erina parish development model gavumenti egikolera bannansi omusumba woba olina omukisa ogusisinkana abantu gambe 3,000 buli lunaku abantu abo bw'omala obbabuulira ekigambo kya Katonda ofissaawo ku kadde n'obabuulira ne ku projects za gavumenti n'obwetaavu bwe balina okwetaba mu projects ezo eza gavumenti wabula era abasumba ne bakichallenginga bagamba nti kaakati nze bwe mbanga enzikiriza yange teŋŋanya kuyingira mu byansi oyagala ngende mu mateeka agavuka enzikiriza yange gemba editing ansobole okuteekamu bwe kyoyagala singa ntandika okuteekamu kyoyagala kati mba nkyabuulira eri enjiri Katonda gye yantuma oba mba ntandise kubuulira njiriyo era awo ne basinzira okubeera nga bagenda maaso nga tebarejectinga etteeka eryo kakati no munnange mu nsonga endala ze baatunuuliramu okubanga baleeta etteeka lino kwaliko enzimba y'amakanisa nga abatunuulira ensonga eno naddala abakulu okuva mu department eri mu Ministry ya Ethics and Integrity nga bagamba nti amakanisa engeri gigamerukawo ng'osanga ekkanisa eyimba Yesu omulungi eri mu kifo kino n'otambula ebigere nga 6 era n'osanga kanisa endala ng'eyimba Yesu mulungi ng'eri wali kakati ng'ekibuuzo nti ekisooka entandikawo y'amakanisa erambikiddwa etya omuntu nga tannazimba kanisa alina kutunuulira ki distance yandifiiriddwako nti bw'oba ozimba ekkanisa otandikawo ekkanisa empya togitandika mu buwanvu obwenkana bwe buti kale mulina freedom of worship tetuganye naye mufaayo nti bw'obanga tuli mu kkanisa osimanyi mwali mukirabyeko nga oli mu kifo kimu nga neighborhood erimu amakanisa ngaago ono ayimba Yesu mulungi ye mulungi eri waggulu era agamba nti tukuba haleluya emirundi 5 Katonda ayimba Yesu mulungi haleluya Yesu mulungi kakati obudde ne budda ku bunnaabo
kituufu mwe muweereddwa omukisa mutendereza Mukama Katonda mukozeseza freedom of worship eri mu ggwanga naye mufuddeyo okumanya nti ffe banneiba bammwe abagoberera abeetoolodde nga tetuli bakkiriza tetukkiriza mu bye musaba naye nga tuli banneiba kubanga tetulina kontrol ku kusalawo ani agula n'ani atagula mufaayo okumanya kye tuwulira. So ekyo nakyo kyali kimu ku ebyo ebaali balambika. Ate mwalimu ensonga y'okuzimba obwesigwa nga gavumenti egamba nti nno amakanisa gano geetaaga okufuna amateeka gasobole okuyambako abantu batandike okwesiga amakanisa gano wadde nga n'ekyo banaffe abamakanisa bakiibwamu amazzi nga bagamba nti naye nga Katonda tugamba kwezimba bwesigwa ninaawe omaze mu buyinza ebbanga ninaawe okyalinayo ekibinja ky'abantu ekikubuusabuusa kati about us nga naffe kifuuka kiti ekikyamu okubanga naffe waliwo abatatukkiririzaamu obutakkiririzaamu kiva ku muntu omuntu asobola okusalawo okukkiririza mu muntu oba obutamukkiririzaamu. Kakati ebyo byonna byenkunyumiza byemabega kutegeezeza nti President Museveni yateekawo department mwaka gwa 2015 etteeka ne lisooka ne lireetebwa ekirowoozo mwaka gwa 2016 etteeka lirimu ne likomezebwawo mu mwaka gwa 2018 kakati mu mwaka gwa 2018 likomezebwawo kakati era etteeka we twogerera likomyewo oluvannyuma lw'ensonga ez'enjawulo ezigenze maaso nga zitunuulirwa ekibuuzo singa etteeka lino liteekebwa mu nkola abasumba b'abalokole bagenda kusigala wa. Okyali ku Saimu Official video eno girayikinge abannaffe abannana Herbal Mouthwash bakutuusaako eddagala ne bagamba nti genda obeere nga olyefunira amannyo gakuluma olira sayidi emu ebyekyo by'ennyogo bisannyalaza amannyo go nana wali okubeera nga ate akuyamba. Genda mu drug shops, genda mu pharmacies, genda mu clinics ojja kuba nga ate omusangamu. Kakati ate ne mu supermarkets mwali. Kakati ate awo ng'ovuddewo nja kuba nga ate kutegeeza ku bannaffe ba Airtel balina unlimited extreme internet kutegeeza nti nno bw'oyagala okustreaminga video nga tezeekwata internet sabebene ya Airtel. Tukutegeeza nti package zaffe ezisaanikirwako ya mitwalo 13 okugenda kufuna unlimited extreme internet. Kubira omukulu banyirwa nga Keith abeene nga atakuconnectinga ekintu kyongera nga kitambulira ddala bulungi. Kankutegeeza ku bannaffe aba One Voice Store abo nno batuusa machine ezisala enviiri z'abaami n'abakyala. Tukutegeeza nti buli kika kya machine tukirina. Tulina machine eziri rechargeable, tulina machine ezikozesa amanda, tulina ne machine ezisobola okuba nga zikozesa amasannyalaze. Tutunda spare wa machines ne accessories ebintu ebyenjawulo oyagala kukyusa mmanyo oyagala kukola ki byonna tubitunda. Tukanika n'okukanika machines ezo. Kati tukube ku namba y'essimu okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo. Munnange nno nga tukyagenda maaso nga tutunuulira ensonga ezimaze okuba nga tezigwa mu kkanisa tubadde tukyali ku nsonga za Pastor Bujingo ng'ate ali mu kukaaba munnange agamba nti bannange abaana bange ndudde okubalabako ate nabe amaze okubeera nga ate ayingira ekkanisa kubanga olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno gwe tulimu ogw'omukaaga wabaddeyo meeting. Kakati no munnange meeting eno yatudde bukulubirire era nga director oli owa ethics and integrity yalondebwa omukulembeze w'eggwanga mu mwaka ogwa 2015 ye yagiyise. Kakati no meeting eno yagiyise era nga bagiyise pre-validation meeting oba meeting eno omugaso gwayo gwabadde gwa kwekenneenya ensonga lya poliisi eno ebintu ebiri mu poliisi eno ebirubiri ebya poliisi eno nga tennaba kubeera nga ate eddamu okubeera nga ate etebolingibwa era ng'esuubirwa okuba nga egenda kuddamu okutebolingirwa n'okugenda okukola consultation okusobola okuba nga bakola etteeka eryawamu bagenda kutandika z'omwezi nga 24 June omwezi guno. Naye nga tebannagenda mu consultation gyajja okujja bafune ebirowoozo then balireete mu parliament maybe nga basobola okulidefendinga. Kakati no munnange director wa Department of Ethics and Integrity oluvannyuma lw'okuba nga ate yayise meeting eno teyagibaddemu yekka. Abantu ab'enjawulo ba stakeholders balowooza nti nno bonna beetaagisa okubeera nga ate bacontributinga
ku bintu ebitambula naddala ebibadde bicomplaining ebibadde byogerwa ku basumba babaddeyo era nga mu meeting eyo wabaddeyo bannaffe abakitongole kya Uganda Human Rights Commission kubanga abantu bangi nnyo abacomplaining abagamba nti musumba yankola kino musumba yankola kino naddukira mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kakati bannaffe bakakiiko k'eddembe ly'obuntu baayitiddwa era mu meeting baakiikiriddwa. Inspectorate of Government IGG oyo naye yabaddewo okusobola okubeera nga ate yekenneenya bw'obanga twogera ku bukumpanya ku bulyake nga butambulira mu basumba omusumba abantu ne bamuwa ssente zaabwe ate n'azirya ate n'atavaayo nakunnyonnyola IGG ono asobola okuba nga alina ripooti ey'enkomeredde esobola okunnyonnyola ebyogerwako bijja bitya. Omusumba ayinza atya okuweebwa ssente n'azirya? Omusumba wabanga alidde ssente ezibadde ez'endiga ezikuŋŋaanyiziddwa ez'okuzimba ekkanisa bw'amala okulya ssente ezo ani ayinza okumukwatako? Bwetyo ofiisi ya kaliisolesi wa gavumenti yabadde erina okuba nga ateekiikirirwa. Director of Public Prosecution DPP nti abasumba bangi nnyo abalopeddwa emisango ono yankwata yabba ettaka lyange Ismail yasendereza abamulekwa n'ebifaanaganako bwe bityo. Emisango okusobola okusamoningibwa okutwalibwa mu kkooti girina kuyita mu ofiisi ya Director of Public Prosecution DPP era ng'ono yasindika fayiro okuzitwala mu kkooti era naye yabadde alina okuba ng'ayitibwa. Oluuyi olw'abalamuzi nalwo lwayitiddwa kubanga be bana abasinga okwogerwako nga bagambibwa nti n'emisango gy'abasumba mingi egibadde gireetebwa nga ku ttebo zaabwe naye nga basirika ne basibako eriiso limu okukkakkana ng'abantu ba bulijjo abawaabye emisango gyabwe tebafunye bwenkanya. Kaakati n'oluuyi lw'abalamuzi lwabadde lulina okuyitibwa. NIRA era nga kino ekitongole kyekivunaanyizibwa ku biwandiiko ebitongole eby'eggwanga nakyo kyabadde kirina okubeera kubanga kyekiwandiisa amakanisa gano ekibuuzo ekkanisa bwewandiisibwa obwannannyini bwayo bubeera luddawa? Abantu abasinga okubanga ati bakandibwa ssente tusonda ssente tuzimbe kino sonda ssente tukusasule kino sonda ssente tukole kino mu linnya lya Mukama ajja kuwa omukisa bino bye tukola byaffe. NIRA bw'eba ewandiika ekitongole nga kirwaningibwa musumba kibeera mu mannya ki? Singa omusumba oyo aba avudde mu bulamu obw'ensi eno ebintu ebyo by'aba alese ng'endiga ze zaabisonda biba bidda mu famire oba bidda mu ndiga. Bwe biba bidda mu ndiga ani agenda okukiikirira endiga n'okuwayo accountability y'endiga? Bw'etyo bannaffe abanira abadde balina okubeerawo n'abalala babaddewo babadde babaka ba Parliament kubanga abo we tunaamala okuva mu consultation nga twetoolodde eggwanga lyonna tujja kwetaagayo omubaka omu agenda okusaba leave of Parliament okusobola okuba nga ataatebolinga ekiteeso ekyo mu Parliament ate asindikibwe mu akakiiko ke n'aba kamusindikiddwamu then akomewo ayanjule oba okusoma tulabe oba linaafuuka etteeka oba teriifuuke. Kaakati tomunnanga akyali kusema official ngenda masubira nga ate nkutemera n'abagudde mu basumba nga waliwo etteeka eryagala okubaleetera oluvannyuma lw'obufere n'obumenyi abateeka obweyongedde mu basumba nga ggulawo consultation meeting eno omuwandiisi wa Department ya Ethics and Integrity era nga amanyiddwa nga Joel Wanjala yagambye nti nno abantu babadde nga beemulugunya mu ofiisi yaabwe olwa basumba ab'enjawulo abakozesa obubi platform zaabwe era bagenza okutuna ku muwendo gwa complaints nga zeeyongedde nnyo kwe kugamba nti kabasitukiremu nkuddiramu. Omuwandiisi wa Department eya Ethics and Integrity amanyiddwa nga Joel Wanjala yagambye nti ensonga lwaki babadde balina okusitukiramu as early as possible omuwendo gw'abasumba abakozesa obubi platforms zaabwe nga bakosa abantu gweyongedde. Abantu bangi bali eyo bakaaba bagamba omusumba yanziba, abantu bali bakaaba bagamba omusumba yanzaalamu abaana naye n'okubalabira tayagala kukola ki kubalabirira. Bw'atyo Wanjala teyakomye okwo yagambye nti nno kino kyeyongedde okuba nga kibaleetera obwetaavu okugamba nti bannaye tusitukiremu ng'obudde tebunnakola ki tebunnagenda. Kaakati munnange nakugambye nti abatiise babadde bangi okusinziira ku Deputy IGG amanyiddwa nga Dr. Patricia Achan agamba nti nno etteeka lino ligenda kwongera kunyweza nkolagana wakati wa gavumenti n'enzikiriza kubanga bajja kuba buli omu amaze okutegeera wawaatandikira ne wawaakoma ng'agenda okuyingira mu bikwata ku munne. Achan agamba nti nno gavumenti ekimanyi nti enzikiriza ez'enjawulo zibadde
za muzinzi mu first of all mu byenkulaakulana by'eggwanga. Akyani akkiriza nti nno enzikiriza nnyingi ezizimbye amasomero, enzikiriza nnyingi ezizimbye amalwaliro ne infrastructures nnyingi nnyo z'osobola okwogerako nga bannaffe ab'enzikiriza be bazitaddemu omukono okusobola okuba nga ate bayamba ku ggwanga. Wabula n'agamba nti nno waliwo obwetaavu obw'okugonjoola n'okwongera okulambika enkola y'enzikiriza zino. Nti kituufu ozimbye essomero, kituufu nalabako emabegako awo waliwo famire emu eyali evuddeyo ng'eri mu kuvunaana Pastor Bugembe olw'okutwala omwana waabwe kati bamuwuliza. Naye nga Pastor Bugembe agamba nti bannange nze abazungu bajja ne banoonya abaana ab'okusponsalinga ne tuyita abantu era famire yo neefuna omukisa n'omwana waabwe ne bamutwala. Yasayininga empapula ng'akkiriza nti omwana we bakole ki bamutwale ne bakkiriziganyako babikkiriziganyako. Nze awo we nakoma. Kakati singa tulina maybe etteeka osanga kati yali alina okuddawo awo okubeera involved nti omusumba ye akoze omulimu gwe sponsors ze ayagala kusponsalinga mwana, naye yo gavumenti singa tulina etteeka egamba ki? Gavumenti ekiikiridde bulungi ono omuntu wa bulijjo maybe n'okuyamba okugaidinga omusumba obutasobola kufuna ate bamwemulugunyako oba bamukomplainingako n'okwagala okulowoozesa abantu nti nno omwana wabanga tebazzeemu okumulaba omusumba ali mabega w'okubula kw'omwana, naye ate nga ye omusumba mu ntandikwa ekigendererwa kye kyali kyakuyamba. Kakati no munnange akya nti teyakomyawo yagenze maaso pera n'abeera nga ate awakanya ebigambibwa nti nno etteeka lino lireeteddwa kubeera nga liyingirira kaabo. Otegeera bulungi kubanga okusinziira ku balaba mu tteeka nga balitunda bagamba nti nno etteeka lino oluvannyuma lwa gavumenti okukiraba nti n'abasumba bafuna omudidi gw'ensimbi, omusumba n'abantu ne bajja ku kituuti ne bamufuuwa ssente n'atuuka n'okuzituulamu n'awugamu mpuge. Omusumba n'avaayo n'agamba nti bannange bwe twabadde mu kusaba twakuŋŋaanyiza obukadde bw'ensimbi 5, twafunyiza obukadde 15, n'ebifaanaganako bwe bityo. Mbu gavumenti natandika nayo okuzimbamu akatima n'egamba naye ssente za kabbo nga nnyingi. Tetulina ngeri gye tuyinza kulaba ngeri kanisa ssente ziva mu kabbo naffe engeri gye tuzigabanako. Wabula akyani yakiwakanyiza n'agamba nti tebazze kwagala kutunula mu kabbo ka ssente meka abasumba zibafuna oba n'okuyingira enzirukanya y'emirimu ey'ekkanisa, bo bazze kwongera kubanga ate balambika ku ngeri gavumenti ne bannaffe ab'enzikiriza balina okuba nga ate batambulazaamu emirimu. Akyani agamba nti gavumenti kyeyagala kwe kulambika ku ngeri amakanisa gye gatandikibwamu. Ani atandika ekkanisa? Era bw'aba agitandise agitandikira wa? Bannanga okeera ku makyanga mwafuneyo wammwe residential buli omu ng'emirembe gye mulina tugimanyi muwendo. Mugenda ne mufuna neighbor ng'agula ettaka, neighbor ng'ateekawo ekkanisa. Mubadde mu residential yammwe obadde olowooza nti bw'ovuwako ogenda kuwummula ekkanisa simbi naye bagitadde wakati mu mayumba g'abantu. Jjukira balina ebizindaalo biwoggana, tomugambeko ayimbi ali mu ttaka lye. Kakati gavumenti egamba nti baagala balambike. Enkola ya bino eri etya? Kakati n'omunnange nga tweyongerayo Reverend Canon Aaron Mwesigwa era nga ono Director wa Religious Affairs agamba nti nno etteeka lino balina okulikwata empola kubanga liri sensitive, kubanga ebyongerwamu bingi nnyo. Jjukira olwedde waliwo amateeka agalambika enzikiriza nti omukkiriza yenna omukristaayo akkiririza mu Bayibuli era Bayibuli eyina ebigambo oba eyina amateeka mwemulambikira. Omusiraamu alina Kurani era naye eyina amateeka mwemulambikira. Kati bw'oba oleeta amateeka g'ensi okwongera okulungamya olina okuba omwegendereza n'otayingira mu mateeka ga Bayibuli kubanga ate ye constitution esooka okufuga enzikiriza. Wadde nga Bayibuli egamba nti ebya Kayisaali bye bya Kayisaali n'ebya Katonda bikule ki? Bw'atyo Aaron yagasseeko n'agamba nti nno nti Uganda okuba n'eddembe lya freedom of worship tekitegeeza nti nno temusobola kulambika engeri freedom eyo gyesobola okuba nga ekwasibwamu, kubanga buli omu agamba nti mu Uganda we have freedom of worship, which is true, but can't we guide that freedom of worship? Kubanga kubamu akafaananyi oba osula mu nnyumba etaatuuka gwe ng'oli mulokole ng'okeera ku makya ku ssaawa 12 n'osaba
nga erina side eryo yinayo munno musamize nga naye ku ssaawa 12 ateekamu eŋŋoma n'ensaasi n'atandika okusamira wadde nga ffenna tulina eddembe ly'okusinza okakasa embeera gye tuba tucreatinzeewo esobola okutuyamba ffenna okweexistinga nga tewali amazeeko munno emirembe. So kyagezaako okunnyonnyola nti nno wadde nga eddembe ffenna tulirina naye ate lirina okubeera guided okusobola okubanga eddembe lyaffe ate terimalaako bantu balala mirembe. Kino nno munnange kyenjogerako oluvannyuma lw'okugwa mu masitu g'abasumba bonna, abasumba ne batabuka ne bagamba tosobola kubanga okola ekyo. Gavumenti gwe nga tukubeereddewo, mu kalulu nga bannange tukubeereddewo. Abamu ne Samuels ne tuzikyusa ne tutulekerawo okubuulira ku Katonda, abamu ne tutandika n'okubuulira ku ggwe, abamu openly tuvudde nayo ne tutandika n'okubeera nga ate tukukubira kampeyini. Oli n'avaayo munnaffe n'agamba nti bannange 2026 muwe gundi. Ne tutuuka ne ku extent egamba abantu nti ono temumuwa munaamuwa ensi egenda kubeera bweti. Lwaki oba okikola? Ebyo nno bibadde bikolebwa nga ate bibadde babikolako nga bagamba nti twabagamba nti ensi buli weebeera nga teriimu bwenkanya, olunaku lugenda kukya lumu nammwe butali bwenkanya obukole ki? Bubakwateko. Opontegeera bulungi. Kakati bulijjo mbadde mubuuka amakyo kubanga tekibadde tekiri kummwe. Kakati olunaku lutuuse nga nammwe enzikiriza zammwe tomanya gavumenti egenda kulambika. Gavumenti esobola okuvaayo mu tteeka n'egamba nti bannanga amakanisa galekerawo okugula Monday to Monday. Omusumba kanisa eggulayo emirundi 2 mu week, Friday ne Sunday. N'ebintu bifanaganako bwe bityo. Kakati abamu ku bantu abenjawulo tubuuzizzaako abasumba ab'enjawulo, abamu bagambye nti bane tetwagala going on record, abo ne bagamba tetutidde katugende on record. Naye abamu ku nsonga ze basayitizi bagambye nti etteeka teryandibadde bbi, naye etteeka lino lirina ebintu bingi nnyo ebibulamu. Tosobola kutandika kuleetawo tteeka kwagala kuvunaana ffenna naye ng'ate omusumba omuntu akoze omusanga ali omu. Lwaki temwesigama mu kunyweza bano amateeka g'ensi gasobola okuba nga ate gavunaana abasumba bakoze obuzibu okusinga okutandika okwonna ssente z'omuwi omusolo nga muteekawo etteeka eppya okwagala okuvunaana ffe? So awo nno bwe tuli tubadde tukyali kya simanya bikoze bitya muliro kutembanji kati ate endiga erinnye ku ssubi. Bwe twogerera akabbo kandikwatibwamu. Bwe twogerera omusumba wakubuulirwa wakugambwako nti wadde osabe mu nnimi zivvuunule mu Luganda. Ojja buulira nno obuzibu. So kusaba official bwe tuli tukyagenda maaso nga tutunuulira kino kigenda kubanga kiggweerawa. Kigenda kulekawo abasumba b'abalokole. Kinaayamba ki? Kubanga tukyamazima buli we mubeera awo nga muri mu kintu ekitalina mateeka buli omu akola kike. Jjojjuuzi wano twalaba omusumba wava mu busibe ng'ate Bayibuli yaginterpretinga otherwise. Bayibuli etugamba tokkiriza kuwasa mukazi wakubiri. N'osanga omusumba omulala n'agenda n'ayingira mu Bayibuli eyo n'aggyayo olunyiri n'agamba nti Bayibuli tekukiriza kuwasa mukazi wakubiri naye singa omukazi gw'olina omusanga ng'akola bw'ati ate okkirizibwa okuwasa. Antegeera bulungi. Bayibuli n'egamba nti nno simanya Katonda gwegasse tewali kiri bakugattula. Essaawa zino tugenza okutuuka mwene embeera ng'abasumba bangi nnyo balina bakazi babiri ate nga bonna balamu. Ontegeera bulungi nnyo. Kakati obuzibu obugeza okujjanga ne Bayibuli yennyini abasumba gye beekwasa gye bagamba nti no gye bagobera ebalambika ate balina time batuuka ne bagivaako ate bagenda ku mateeka ag'ensi kubanga Bayibuli yo tekkiriza baagalana bafumba okukola kikwawukana. Naye ate amateeka g'eggwanga gakkiriza omuntu okwawukana. Kati now the question is abasumba bakyalina moral authority okwesiba ku Bayibuli nga ebalambika mu bibakole mu mirimu gyabwe gye bakola ng'ate at a certain point nabo Bayibuli bagivaako ne bakola ebintu ng'ebyabwe. Ekyokubiri abasumba bano abasiba nga bapeeka abantu ssente tusonde ssente zaazino tutandikewo TV tutandikewo radio tumanya tukole bwekiti ebintu ebyo ebikolebwa bibeera byani? Kubanga bwogenda mu Catholic Church ne Anglican Church ebintu byonna bibeera bya Church of Uganda, ebintu byonna bibeera bya Catholic Church era ebintu ebyo bibeera ebyapa byabyo biterekebwa wantu wamu. Ekibuuzo ebyapa nga bisondeddwa abantu lwaki omusumba oyo yaba abitereka? Singa omusumba oyo ava mu bulamu obw'ensi eno ebintu ebyo bisigala nga bya kkanisa oba bigenda mu famire ya musumba? Bwe bigenda mu famire ya musumba kati bano abaasonda ebintu ebyo
babafuniramuwa. Ku Semo Official tugenda kugoberera ebintu byonna bigenda kubanga biggwa. Tubeera kusabanga subscribinga. For now, mmere bulungi mweraba. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Eddeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.